Digital News Uganda tuli wano mu Lubiri Emengo Moleso gwa Uganda ya embera bwetu bweri ngabola babwetu kankulage ekifaananyi wano kankulage ekifaananyi ekigazi kankulage picture kamera etereremu Moleso gwatumiddwa gagadde ya Digital News Uganda sega ojirati tuli mu Lubiri Emengo wano mugombola ye Rubaga. Uganda Expo. This is the picture song like Kabaka's Parish. Tuli mu Lubiri Emengo Moleso. Tuli wano mu Lubiri Emengo emberayo Moleso wano obudde buno bwakawungeezi waliwo ensigo zolaba ebirime miti ebikozesebwa mu maka byokufumba akawungezi kaleero tuliseeko wano Moleso mu Lubiri Emengo ate ntuyitera kwano abamu ku bayolesezza ab'ebika tulaba bazzukulu ba Mukalo abo nno baba beddira nvubu naye komu kuba tabye mu Moleso guno muzzukulu wa Mukalo kabeeko kyatuwayo mu ddakiika wano. Sebo mukulu mujje baleko amanya gaffe sebo kati sebo muzzukulu wa Mukalo amanya kozi ogambye ani kati Omoleso guno mugusanze mutya ogw'omwaka guno 2024 nga twolekera ogufundikira Omoleso guno gujumbiddwa nnyo simanyi lwaki oba abantu baavu oba gwateekebwa okuwanana bwa kuyingira mu ssente naye nga kuba kati ndyagozi wano mu kika kyange abazzukulu ba Mukalo tebajjumbidde kujja kulaba kukolesebwako ebikwata ku kika kyabwe kyemmanyi n'ebirala bibakoze naye kyalibadde kirungi nti okuyingira kw'abantu kusengeko kubeere okw'omuwendo omutono kusobole okusobozesa n'abalala okugira ki okusobola okuyingira okulaba okukolesa kw'abantu bakoze ddala okwebika
Okay. Bazzukulu ba Mukalu bakola mirimu ki eri omuzzukulu atasobodde kujja wano kyayinza okutegeera nga takibadde takimanyi w'emyaka 3 n'emyaka 5 oba n'emyaka 10. Ekisooka bavuba enkejje. Bavuba enkejje? Ekyokubiri balunda ente. Muva amata. Obuvunaanyizibwa bwabwe obwo butandika ku Kabakaani. Kunoonyereza ennyo sirowooza n'alibadde obwabo kubanga Abamukalu bavamu bakabaka bawera abanna. Abawera abanna. Kati ekika ky'enjovu kirimu kibaddemu Nnaabagereka tugambe bani enjovu kivuddemu abazadde abazaala bakabaka. Kati kabaka ngaani okugeza tuweyo Kagulute Bujjoke omulala tuyanza ssebo tubadde ne muzzukulu wa Mukalu wano nga naye atuyitiramu ku bimu ku bitonotono ebikwata ku kika ky'abazzukulu Mukalu abeddira envubu abeddira envubu Kabbiro nvubu barakuvuga nti esimbye amasanga Nakatajja akulira ekika kye akulira ekika ky'enjovu Kabbiro y'envubu. Abo bazzukulu ba Nsamba Buwanda abeddira engabi. Abazzukulu ba Kasujja abeddira ekika ky'Engeye nabo bano tuli ku kika ky'Engeye wano mu Lubiri bayolesezza oyo Omutaka Kasujja kati aliko akulira ekika ky'Engeye. Sebo omuzzukulu wa Kasujja gye baliko tukulaba gw'omu ku bazze wano mu Lubiri okwolesa ku by'ekika ky'Engeye. Akasiisira kano kategeeza ki? Amannya ani? Kibirige. Okay. Mwana wa Kabaka y'omukubiriza w'olukiiko lwa Kabaka Muluka n'emugobula lwasalaga Omakingi Kakyengeye emusajja muganda. Akasiisira kano mwakataddemu kategeeza ki? Akasiisira kategeeza ebyafaayo ebyedda abenge bye baaserekanga embiri za Kabaka Nsonga zonna eza Kabaka amasiro gonna g'olaba gonna wageye ate tewali mabaati mu biseera ebyo. Kwegamba ensereka ey'ennono y'Omuganda olabula akayole nategayo akananga tukalukola waggulu w'ettaka tupanga kamu etoloola era abengeyi ne bakola omulimu guno tekika kya kyonna bika byonna atanobayizi ayita wangeyi ate masiro wano ekasubi amala pita wangeyi n'alinnya waggulu ne Kabaka n'alinyako nebasenga amasubi byose byadda kati wano lino ssubi n'ebyobuwangwa bingi nnyo kati eryo ssubi omubala guvuga kutya? Omubala guvuga kutya? Agabenge tatuula asuma busulumbi tutu tutali kyali tulikula tusobeka nnyumba oba okusobola omwenge
ensuwa yetegeeza ki? Oluzi lwe bayita kalinda luzi era abenge bamuwa amazzi kabaka alina abaawe kati eyo ensuwa kyetegeeza asona muno wenge wakabaka buwangula omulimu ogwo kwa kabaka amazzi kalinda luzi era oluzi bayita kalinda luzi olwo mukitandika ku mulembe ki? bakabaka abaaliwo naffe tubisanze nga mmwe mukola omulimu ogwo abenge ife tukola omulimu ogwo tuyigira ku bajjajjaffe bagenda batubuulirira kino kati n'abaana banawula abaana babuuka baabwe awo ne bagenda mu maaso n'eno tubatendese webali tuli wano ku kika ky'abazzukulu ba Mugema ekika ekyenkima bazzukulu bajjajja b'Obuganda tuli mu Lubiri Bego jjajja wa Buganda Omutaka Mugema Charles Nsejjere. Ebitabo ebyenjawulo ebikwata ku buwangwa n'ennono bwa Buganda byebino wano ebimu ebiri wano mu mwoleso. Kati ebitabo bino bwoba tusobodde kubifunira wano mu Lubiri wano mwoleso ate ekifo kyebisangibwamu oyinza okujja mu ofisi y'Entanda mu Bulange Mengo oba osobola okwefunira ku bitabo by'ennono bwebiti n'omanya ebifa mu nsi baka ba Buganda bifa ku bika bya Buganda ennono yonna n'abazzukulu ne bongera okumanya ebibakwatako mu bulambalamba bwakyo nga we buli tuli kwano ku kyoto ennyumba kiriko olujja olunyiriri n'omutuba essiga ng'ebintu ebyo byonna bitambulira mu bifundikwa bagirangako nga babuulirira twagala tutunuulire ekifundikwa kyekifundikwa kyeki ku kyoto kino ekifundikwa kiri mu mitendera esatu tulina ekifundikwa katugambe ekifundikwa kyonna kyetutambula nakyo fundikira ne wuzi so omwami gwe wennyini empale olwaleero weesanga nga mapeesa gano gasiba empale eyo kifundikwa so bw'osiba omugugu oteekako ekifundikwa nawe nyiri ng'omuntu Katonda yakutonda n'ekifundikwa kyo ly'ekkundi kakati ne tutunuulira ebifundikwa mu ttumba eryo edda nga tugenda ku masomero tukereye bw'osanga olusenke ng'ofundikirayo ekifundiko bekka ng'ofundikirira awo obusungu bw'omusomesa obwali badde bukola ki bukkuba ebyo byonna biki bifundikwa newuza omukyala gye yeesibya n'asibako akalira n'aga nti keekuuma akalira ka mwana byonna bifundikwa so nga mu mwoyo gwaffe tuba n'ebifundikwa ekyo kika kya bifundikwa tutunuulira mu ddiiro munnaffe agenze bamusiba akaba tekibiyita akagattansaya ne bafundikirira eno mu kawompo ekyo kika kya kifundikwa ne tusanganga
tuleeta amafuvu lwe lubugo oba ekiremba omulekwa kyagatta ne mukadde we ekyambalo ekisembayo n'asiwa amafuvu. Amafuvu ago tugayita kifundikwa. Naawe omukyala namwandu tuli ku nnono aboogera ku bikwata ku kifundikwa. Egyo n'emitendera ku kyoto wano mu Lubiri. Tuyinza okutunuulira nti waliwo ne gye bayita effuvu oba olufuvu, bye birembe oba ebiwuzi ebyasitulanga omulambo okukussa emagombe. Ebyo byonna kika kya bifundikwa. Nakati tutunuulira ebifundikwa ebyo nga tubivuddeko. Tulina ekifundikwa eky'obusika, tulina ekifundikwa ekisikire, tulina ekifundikwa eky'ensikirano. Ge matuluba asatu mu ebyo ebikwatagana n'okufa n'okusika. Ekifundikwa eky'ensikirano kyekyo ky'osanga nga okuva ku bujjajjaabo, okuva ku kasolya okutuuka ku nnyumba, ekyo tuyita ekifundikwa eky'ensikirano oba ekitambuze. Tutunuulira ekifundikwa ekisikire, byebyo bwenga ozze mu busika bwa mukadde wo n'osanga nga yalinamu abalongo, yalinamu lubaale, emigugu egy'enjawulo, n'ogikuuma. Mulimu ebifundikwa tomanyi babirina naye okuuma mpewo oba obusika bwa mukadde wo bwe yalina. Tokkirizibwa kubyonoona kubanga wabisikira okutuusa olunaku lwe lulikya ne tusanga nga waliwo akwatiddwa oba abandiddwa n'akwatagana n'ebifundikwa ebyo ne bigenda mu maaso. Ekyo kika n'abaana bakola ki? Ebyo byonna tubibalira mu tuluba ebifundikwa ebisikira. Obusika tutambula nakyo n'obeera nakyo naye nga kyanju. Tolya essiga, omutuba, olunyiriri, olujja n'enju. Ebitundu ebyo ebisoose waggulu ng'oggyeko enju biba bya nsikirano, tebiggwaawo. Olwaleero Ndugwa gy'ali alina ekifundikwa ekyo mwatambulira. Bw'anaavaawo oyo wajja kuddawo Ndugwa okutuusa ensi lw'erikoma oba omubumbirano ogwo bwe gulikoma, nga lubeerera waliwo Ndugwa naye tumanya nti ali mu kifundikwa. Owawa kasolya ew'essiga, omwana w'ow'essiga yew'omutuba, omwana w'ow'omutuba yew'olunyiriri, n'omwana w'ow'olunyiriri yew'olujja. N'olyoka otuuka ku buju. Ziggwaawo n'endala ne ziddawo, ziggwaawo ne zigenda ziggwaawo zitojjera okutuusa omubumbirano we gulikola ki? We guliggwaawo. News Uganda sekawakira ki bwoba oyagala tukwatira omukono gwo kwanjula graduation party, music festival, wedding, introduction ceremony, twekwate ku 0772064228 oba tukubire ku 0752527606. News Uganda for Facebook, YouTube, Instagram, mukolo gwokubeereyo bulungi. Birthday bonna wetuli Picture News.
Buganda